tufunira yakana kamoka take ebintu byaffe. Okay, as we honor this man, the legend, our hero, njagala ebeerera essoni eyammwe. I have key points. I'm concluding. Entanda gye mbasibirira mmwe abaana bange, mukulu wammwe, my first born, Edirisa Musuuza waali, abalala mbalabye, bannamuyonga, bannabbanja, bani, bashamimu, basekimpi bali eno, baroni nkalubo, muwulirize bino. Ekisooka, mwegenderezenga nnyo okwegatta amangu nga temunnakula. Okay? Kubanga bw'oba tonnakula mu bwongo, tuba na kigambo kye bayita judgment. Okay? Ayina essimu ye mufo gy'odikozesa stamp chat. Just go to Oxford and Google the word judgment. Ojja kumanya kikyetegeeza. Okay? Number 2. Nti bwe twazannyanga emizannyo, twabangayo n'ekisembayo tuyigira Kookie. Nga tugezaako oluusi okukola ennyimba eziggalawo omuzannyo. Omukugu gwaffe ye Joy Matovu, omukugu waffe talent ye Silver Kyagulanyi ne Jamie Culture. Kato yandiŋŋambye kale John ebyo byonna obyogedde. Kaakati bwe tuba nga twagala okukola oluyimba olusembayo omuzannyo, nga tuwandiika script tugenda ogiwuliriza Joy Matovu, tuwandiika script tugenda ogiwuliriza Kyagulanyi, wandi muwandiikidde biki? This is the story y'olugero lw'oluyimba olugalawo kati olw'amazo production olugero lweyawandiika. Ekisooka njogere temwegattanga nga temunatuuka. Number 2, mwegendereze nnyo ssente za gavumenti. Kubanga gavumenti nkuusa. Kenzo, gavumenti nkuusa. Bwe gavumenti yawa erekerera abaye abali mu malwaliro, teri ddagala, nenoonya omuzidi gw'essente neguwa abadiimula endongo. Kwepija ne batuumulira omusingi. Mu ddwaliro eyo gavumenti ntuufu oba nkuusa. Mwegendereze ssente za gavumenti. I'm not seizing fire. Mwewale nnyo ebyobufuzi. Ebyobufuzi tebabigattika na mulimu gw'okola. Ekimu ku byo kijja kufa. Bwebalire can testify. Bw'oba oli creative, kola kintu yiye okuli. Bw'oba osazeeyo ogenda byabufuzi, Robert muganda wange, ogenda mu byobufuzi, it is no return no surrender firimu. Todda genda abeerayo. Kola ogwo. Ne bana abakola abantu bakola ogwo tebabigattika. Namba 4. Bwe muba musoowaganye, kimusooka okukola musooke musirike. Kubanga asirise teyejjusa. Okay? Asirise teyejjusa. Musirike. Mukiwa obudde, give it time. Mujja kutuula, ebyasoba bijja kutereera. Bwe twadegaana n'ono byatereera, kati nze wano mbaddewo ne Katulubwama, mutabani wange is my bestie. Kitegeera Conrad, kubanga gwe nina bali baagenda dda. Okitegedde? N'ekisembayo bakiyita trust. Muyige trust bakyogera batya mu Luganda? Okwesigaŋŋana. Muyige okwesigaŋŋana. Naye okwesigaŋŋana okwo oli tomuyiga bwizi. No, gwe balina okwesiga, olina okukola ebyo ebiyamba oli okukwesiga. Si saidi y'oli n'oyigwe. Kola ebiyamba Abbe Mukiibi okukwesiga. Kola ebiyamba Ashraf Ssemwogere okukwesiga. Kola ebiyamba Paulo okukwesiga. Kola ebiyamba Mariam Ndagire okukola ki? Okukwesiga.
mujja kuba bawanguzi. Nze ndayo ne kano ngenda musiime ku bantu nga tebannagenda, musiime abantu nga tebannagenda. Abo babakama abo bwe balize simanyi aba CBS muwe kato compensation simanyi pension simanyi abiki. He built that station kidabemki munoonye gye mumuwa mumuwase miti ensawo 10 tugende tumaliriza ekitundu kye gyazimba mutuwe sente za kato. Abe Mukiibi muganda wange awa ama CBS muina muwa bwa director siri ebyo tyate biki omusajja nakeera okuva ku ssaawa 10 emyaka 20 abbe eyo CBS kumpi yiye bannange muyiga okuwa abantu ebintu byabwe bye bakoledde kubeera shareholder tekitegeeza sente, but the time is important. Mugenda ira mutuze wano ng'aba agenze tutandike kudda mbino tuleta abantu batandike okwabira wano na bijji abbe mumuwe ebintu bikati. Mama Maria mumuwe ebintu bye. Omukazi azimbye abaana wano na kifiri mu sukulu biki tetugenda kudda wano ku Lwandagire kunyumya bino mumuwe. Nze saagala yamukaba twamiza okudde nemuluza twakujja kubeegayirya no niyamu vere kabat n'ebyo ebigambo nsonyiwe okubatwalira obudde. Ne muzeeyo bwe yali aŋŋamba nti gweyogera mukwano gwange bwe twatandika wali Bat Valley Pastor Bugingo yagamba kababiri oba basatu nze ne bampuliriza kiba kimmala. Baana bange omu babiri basatu ampuliriza n'atwala ebyange omulimu gwange guwedde. Pawulo gwamba Mukama Katonda akulamuza ekisa. Musonyiiwe okuyomba vuba wakati. Nsaba ntwala omukisa guno mpite mukwano gwange one of the greats tufune ekituufu muganda wange tagenda nga sinamanyi byonna kuba fortunately Conrad yakwata tugamanyi dadi alimu ICU tetumanyi naye bw'anaavaayo tujja kukuba kama wabinzi katavaayo Conrad yakulira. Conrad testifies muganda wo wuuno. Conrad yagamba muganda wo wuuno alo Pawulo obulamu owulira otya? Anja kutuba nzija. Those are the words this great man we are celebrating here. Nzija Mukama n'amuyamba n'akomawo. Erimbi buuse ebya re-election era namugamba Kato, you had your lesson. Please stop, let's go back. Excitement took over. Musonyiiwe Okulya, you need this for the young generation. How we bust this empire. And we are here now begging nti batuzimbire theatre kina batuwa amataka temugatuwa. We can create ourselves and pick up ourselves. Temugatuwa. Because temugatuwa mujja ebigendererwa byabwe. Please keep your stuff to yourselves. Kato wange nga sina control ku Kato nga Kato afuuse munnabyabufuzi. Nze simuyitangako wonabeko Kato lwanga. No. Ye Pawulo wange eri tetumutumangayo olugero lwaffe terumutumangayo. The dream tegamanga Kato genda mu byobufuzi. I'll give you the 5 key points kwekyo ekyobyobufuzi. Okay? Kato mumututte byobufuzi mumufudde ekitagasa mumufudde ekyokuzannyisa. Okay? Kato mugwama si kyakuzannyisa. Nze nagambye abantu nti Kato Lubwama is a mystery. Maybe tuli wano nga tetunnamutegeera.
Abaganda afudde alina 53 years. A mystery tetunanyi discovering. Look at what it has brought this 1 week here to Gambia. The unity of our politicians okujja. Bonna nga babuuzaganya Nsereko yabuuziza chairman Nyanzi. Eye waffe Mutunde. Look at after 7 years. This is a mystery we must discover. We must not ridicule this man here. We must learn from him. You are his fellow young artist. You must learn from this man. I was commenting and I said, bwekaba kasiisira a heart ng'erina empagi nnya, empagi emu ekutuse, nze nkooye simanyi bwe bagiyunga. That's why I come back to Conrad every other day, Sean every other day, Trevor every other day, Fadel every other day. You pick up the lost story. You pick up the dream. In your phone book message, where there is honorable, delete that contact number. They are not going to come back home. When the razzmatazz, the caravan